Bannange muli mutya mugyebaleko gyonna. Nkoze video eno okubategeeza nti ekyalo kyendiko kino, ekitundu ky'ensi kino kyendiko, obudde bwayo tebuziba. Video eno ngikutte ku Sawa Mukaaga ez'ekiro. Ziri 23 hours wabula eddakiika 5 okuwera Sawa Mukaaga Ogwe Kiro. Naye wabweru wano enjuba weeri etemya bukusu. Era wabweru watukulira ddala obudde bulinga obw'emisana. So, bw'oba oli eyo nga tokimanyi nti waliyo mu nsi ebitundu ebitazibya budde, nkoze vidiyo eno okutegeeza nti eno gyembeera obudde tebuziba. Era enjuba ngiraba eri sayidi za wano. Enjuba eri awo enaatera okuba ng'egwa, ndowooza omusana ogulaba gwogwo. Ku Sawa Mukaaga Ogwe Kiro. Ku Sawa Mukaaga Ogwe Kiro. Era ne bwe bunaakya bujja kubeera bwe buti, bujja kusiiba bwe buti. Ekyamaanyi kye buyinza okukola musana kweyongerako. So, mukitegeera ekyo nti waliwo ebitundu ng'obudde tebuziba, mu bitundu ebimu naddala kati mu buno obudde bwa sama. Buno obudde bwa sama era obudde tebuziba eno. Ate baŋŋambye mu winter we buziba tebukya, bubeera kiro paka bubeera kiro. Eno yenze mundabeko munneetegereze, bampita Babijja ensolo nkambwe.